Mu kira kikeesezza olwaleero abazigu abatamanyiddwa bulungi balumbye abatuuze abawangalira mu kibira ky'Ensowe mu Gomba ne batemaatema ebisolo byabwe naddala ente era nga bangi babalese nga bali mu maziga. Abatuuze be tusanze ku byalo kya Lusiima ne Kalyamawolu bagamba nti bugenze okukya nga abantu batemyetemye ente zaabwe era nga bano balowooza nti abagagga bannannyini miti okuba emabega w'okubatuntuza mu mbeera eno. Tahiriire saa 8 omurumu endaho beija katube turi aho twahuranye kiro omu itumbi bariyo ne basaba kutera twahura abantu nibatera ente neimuka kureba oho ogwo noho kutera ente hati consorant ahiru na tochi papa na kakuru n'abaserikali amahe UPDF babiri na polisi babiri n'abatamutochi kakuru ati yirikanga naza kwesere koko webshaka na mtamutochi hati nyote narakwa kumanya ngo batemaki ente. Munaku ey'amaanyi bakowodde President ayongere okubawa obukuumi obw'amaanyi kubanga yalagira abadde ku ttaka lino naye aba district y'e Gomba kirabika tebabayambye. Ntwari musango yitwa police station y'omukigezi konka instead bagito mu kitabo ekibakuza kutugambira bagira ngo musango yitu tugitware kanoni RDC tukishikayo atigira ngo turi abantu abayizire tukajanterga Kongo tukajanterga Ethiopia tukazaru muri Uganda turi abanyigomba Erinita kari president yatugarire baye batwakire. Ssentebe wa district y'e Gomba Omulonde George Abigaba alumiriza nti waliwo abamu ku bantu abali mu district abeekobaana n'abagagga abasimba emiti gya kalitunsi era nga tebabaagala babeere mu kibira kino. Kwabo be suspectinga mujja kubeeramu omusajja gwe bayita Besigye Asafu kuba tuludde nga tulwanagana naye ku nsonga ly'ettaka ly'Essowe. So twagala okubuulira gavumenti nti abantu be baatuwa batukuume nze nga chairman ataakulira security eno ndabyemu okudda emabega n'okugamba nti security yeesuuliddeyo ogwannaggamba. Abatuuze be basoose mu lukiiko lwabwe olw'ab'ebyokwerinda ne babeegattako akawungeezi kyokka mwe babuuliza ebibuuzo ebikakali olwa DPC Ssebuyungo obutabayamba kubawa bukuumi. Kisinga okugamba oba president yalagira abantu beetuminkiriza munyonyola abantu badde njagala nnyo RDC kubanga ye muntu bwe aluddemu n'ensonga ziri ebitundu ensonga zino azimanyi nandyagadde aveeyo eriiso lya president anyonyola abantu nti ebyo bagamba babalimba president alagiranga kukola ki kudda we mwali. Embeera y'okutema ente yewaliriza RPC Maria Nyamisango okusitulamu okugenda okulaba ebisolo ebitemeddatemeddwa era nga wano abatuuze basabiddwa okubeera abagumiikiriza ng'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda maaso. Ensonga z'ettaka lino zize zitawaanya abatuuze bano yadde nga President yabalagira badde ku ttaka wabula abagagga abalina kalitunsi mu kibira babaliisa akakanja. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.